abakkiriza kiri kimu nti musabire ennyo eggwanga lyaffe. Tusabe nnyo nti ebiseera by'akalulu bireme kuyiwa musaayi, bireme kutuviiramu bulamu kugenda, bireme kutuviiramu wrangles ezinatufuula abalabe n'abalabe ekiseera kyonna ekisigadde. Teri muntu n'omu gwe tuyinza kulonda mu kalulu n'atufuukira essuubi lya Uganda. Essuubi lya Uganda liri mu Katonda. Katonda ate yatuwa abakulembeze, all authorities from God. Nolwekyo abakkiriza mbakubiriza musabe nnyo Mukama ye yennyini atweweere abakulembeze ku buli mutendeera abeetaagisa mu kiseera nga kino. Ono era asekeredde bannabyabufuzi abalowooza nti ebyobufuzi mulimu gw'oyinza okuyimirirako n'ofuna ssente era aliko amagezi g'abawadde. Eyo nsobi nnene nnyo kubanga byobufuzi si mulimu. Ebyobufuzi should not even be a full-time occupation. Ebyobufuzi should be a part-time thing. Omuntu olina okubaako n'ekyo abavubuka nti muleme kutwala byobufuzi nga occupation. Linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mpuliriza bulungi nnyo ebigambo bya mukadde waffe Apostle John Mulinde owa Trumpet. Nempulira nga kituufu kyayogera. Era wakati mu bigambo bye ne binzijukiza ekyawandiikibwa kye mbadde n'akasoma mu kitabo kya Nekemeya essuula ey'omwenda olunyiriri olwa 36 n'olwa 37. Ennyiriri ezo bbiri nkulu nnyo mu nsonga bweti. Bayibuli egamba Nekemeya essuula ey'omwenda olunyiriri lwa 36 n'olwa 37. Laba tuli baddu leero n'ensi gye wawa bajjajjaffe okulyanga ebibala byamu n'obulamu bwamu. Laba tuli baddu omwo. Mu Luzungu wano Bayibuli egamba here we are today, slaves in the land you gave our ancestors so that they could enjoy its fruits and its goodness. We are slaves in it. Tuli baddu mu nsi gye wawa bajjajjaffe okugisanyukiramu. Naye we twogerera tuli baddu. Bayibuli bwetyo bwegamba. Olwaleero bw'otunuulira obulamu bw'abantu bassebo ne bannyabo abampuliriza, tuli baddu bennyini. Abantu bangi baddu bakola nnyo basasulwa kitono. Naye Bayibuli egenda maaso n'egamba ku lunyiriri olw'omusanvu 37 n'egamba bweti, its abundant harvest goes to the kings you have set over us. Nti obulungi bw'ensi eno oba amagoba gaayo gagenda eri bakabaka be watuwa. Kati bakabaka batwale nti be bakulembeze. Olwaleero bw'otunuulira bassebo ne bannyabo, Uganda olwaleero teyina njawulo na bana abasajja Abayisirayiri engeri gye baali bakaabamu. Nti olwaleero abakulembeze ate bo balya masavu. Mulonde mupiira ero nga mubadde mubeerawo mwena mulya bikomando, enkya ne bakulaga ng'ali mu kusitula zifulaati, ekisanja kimu ng'ali mu kuzimba za apatimenti. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Bayibuli etuwa ekyama lwaki ekyo kiri bwe kityo. Nti its abundant harvest goes to the kings you have set over us because of our sins. Kino kibaawo ekitufuula abaddu mu nsi yaffe, ekitufuula abasabiriza mu nsi yaffe, ekitufuula nga bwe tuli mu nsi yaffe. Abantu ne beewola emisolo, ne beewola amabanja, ate ffe ne batubinika emisolo tugasasule, naye ng'amabanja ago ssente ezisinga obungi tezigasiza munnansi. Ekireeta ekyo si kirala, bibi. Bayibuli egambye because of our sins
They rule over our bodies and our livestock are their pleas. We are in great disgrace. Mu Luganda n'agamba bw'ati, era ewa amagoba amangi bakabaka be wassaawo okutufuga olw'okwonoona kwaffe. Ensi eno gye twandyeyagaliddemu, gye twandisanyukiddemu, gye twandibeereddemu n'emirembe, gye wandibadde osobola okuweereramu abaana bo, gye wandibadde osobola okukola emirimu nga givaamu ssente. Bayibuli egambye nti amagoba agandibadde gavaamu nga gaddira gye tuli ate gagenda eri bakabaka, gagenda eri abakulembeze bassebo ne bannyabo. Olwaleero gwe omulonzi gw'alonda mwabaddeyo ne mulwanagana, n'owalana munno kubanga tawagira emuppi gw'owagira, n'okyawa munno gye wandibadde mwegattira ne mubaako kye mukola eky'amagezi. Bano abantu be mukyawaganira bo olumala okubalonda batuula mu paalamenti emu, batuula mu kokasi emu, batuula mu bifo bye bimu ne bagabana omusimbi gwabwe. Mu mwaka gumu, mu myaka 5, abantu bano baba bagaggawadde obugagga buyitirivu. Naye mmwe nga muli mu kwewalana, waliwo ampuliriza naawe andaba, olina gwe wakyawa naye nga wamukyawa kubanga teyawagira gwe wagira. Ekyo si kya bwa Katonda. Kati Bayibuli egambye nti era ewa amagoba bakabaka be wassawo okutufuga olw'okwonoona kwaffe, era balina obuyinza ku mibiri gyaffe n'ebisibo byaffe nga bwe basiima naffe tulabye ennaku nnyingi. Bassebo ne bannyabo, omukulembeze gw'olonda leero n'omuwa obukulembeze okukulembera, manya nti omuwadde okukufuga. Bano abantu bafuga emibiri gyaffe, ne bafuga ebisibo byaffe, ne baba nga be batutegeerera, be basalawo emisolo gye tuwa, be basalawo biki ebitukwatako. Kati kitugwanira ffe ng'abaana ba Katonda okugwa mu maaso ga Mukama twenenye, tukaabirire Katonda. N'ekineewuunyisa okusanga nga oli mulokole nga naawe oyingidde mu mpalana z'ebyobufuzi kubanga gundi tawagira gundi n'olwekyo mukyawa, kitegeeza tomanyi kyakukola. Ebyawandiikibwa byogera mu kitabo ky'ebyomu mirembe nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe banaasaba ne beetowaza n'ayimanga mu ggulu n'empulira okusaba kwabwe n'emponya ensi yaabwe. Essaala ey'abaana ba Katonda yesobola okukyusa obulamu bwaffe nga bannayuganda n'ebutereeza ne tuba nga tufuna abakulembeze abatulumirirwa. Awatali ekyo nga tukyali basamize, nga tukyakola obufumo, nga tukyazimba amasabo, Katonda agenda kutuleka ng'atuwa abakulembeze abatakulumirirwa nga bo banyuunyunsi bunyuunyunsi. Katonda wa Isirayiri akumpeera omukisa.